Dawe aba SK muziri mudawa mubayambeko ku kamera babuzayo save nali mmanyi baganda baffe abali Sweden na bakwasa omulimu guno nti bali gugusa naye banyegako awo ebiseera bitono ne bakivaako. Tubasaba nti bintu bifaanaganako bwe biti ebyaddawa tubiteekeko amaanyi mubakwatireko nga muyita ku ssimu ezo aba SK muziri mudawa bagule kamera bagifune. Kamera zino ze zikola omulimu ogwe mulaba kubanga essimu ezo zirina ebizibu biki bingi naye buli bwateekawo kamera nga bwe mulaba baganda baffe bana bafulaya ekuuma ebintu bingi naye kati essimu oba otaddewo oli naakuba nebivaako oluusi nga nebyotaddewo essimu si y'amaanyi ntegerekisi. Kale tubayambeko biidhinillah tubafunire kamera aba SK tulabe okulaba nga ddaaba yaffe etambula buki etambula bulungi n'ekirala kyenjagala طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okusaba kwa byonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atendebwa n'amatendo nga malungi era nga majjuvu nga tegaliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasirako n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Baganda bange ne bannyinaze, Allah subhanahu wa ta'ala atulagira n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyatulagira olubeerera okufaayo okumanya biki Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era byasiima era byatulagira, n'okufaayo okubeera nga tugezaako okubikola oluvannyuma lw'okubimanya, n'ekigendererwa ekyokufuna obulungi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala mu kusiimibwa kwe n'empeera ze. Era Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okufaayo okuyiga ebyo byatayagala era bye yatuziyizaako, n'okwefubako okubeera nga tubireka oluvannyuma lw'okubimanya. N'ekigendererwa
ekyokwewala ebibonerezo ebisobola okuva gyali ne bijja gye tuli senga tubanga tukoze ebyo Allah byaba atuziyizza. Ekyo nno kye kiyitibwa taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala kyalagira abakkiriza okubeera nakyo mu bwennyini bwakyo. Era omubaka sallallahu alayhi wa sallama kyatulagira okubeera nga tuba nakyo buli wonna bwe tuba tubadde. Buli omu agezeeko okwerwanako n'okwefubako ku kyo, oba oli awo n'obeera nga ofuna obulungi n'okuwona emitawaana okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Hani'an lakum, okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala kyatuleseewo ila yawmina hadha, okutuuka olwaleero. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwaffaqe era atusobozese ebbanga lyonna lyatuleka nga tukyali balamu ebeere ensonga ya kwongera kukola bulungi. Tumwegayirire era tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala atwesambye era atuteeke wala n'okukola obwononefu n'obujeemu mu buwangaazi bw'aba atulekedde tabaraka wa ta'ala. هنيئا لمن وفق لزيارة بيت الله. نسأل الله لكم جميعا القبول. توزا يزاب الله سبحانه وتعالى beyashobozesezza okulambula ennyumba ye, era ne tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gye baakoze era abasonyiwe ebyo ebyasobye. Kama nuhanni'u kadhalik, ngera bwetyo bwe twozaayoza abo Allah be yawaffaqa okubeera nga beegasa n'ennaku 10 ez'omwezi ogwa Dhul Hajj, khairul ayyaami, ennaku ezisinga okubeera ez'enkizo ku bantu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nabo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okufuba kwabwe na ibada ze bakolera mu nnaku ezo, era ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basonyiwe ebyo ebyasoba era n'ebitatambula bulungi. Kama udhakkirukum jami'an wa udhakkiru nafsi, nga bwe nejjukiza nammwe bwe bajjukiza mwenna okubeera nga okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kusigala ku muntu ba'da al-ayyaami al-faadila, oluvannyuma lw'ennaku ez'enkizo kwo kusigala kugenderera ku muntu ila yawmi yalqa al-abdu rabbah, okutuukira ddala ku lunaku omuddu lwalisinkana eyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuqassiru fi ta'ati rabbikum, omuntu yenna tagwana kubeera nga alagajjala n'akendeeza mu kusinza eyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un ba'da ziyaratihi aw ba'da hajjihi, kibeere oluvannyuma lwa hijja ye oba oluvannyuma lw'omwezi gwe ogwa Ramadan, oba oluvannyuma lw'ennaku ze-10, oba oluvannyuma lw'olunaku, oba oluvannyuma lw'ekiseera mu biseera ebyo ebibeera ebirungi n'ebyenkizo mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyeyatugamba nti wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, omuntu asigale nga alongoosa ng'afuba okukola obulungi mpaka lwali sinkana yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna al-a'mala bil khawatim, era ebbanga lyonna omuntu alina agezaako okusinza Allah amanyenga ti emirimu Allah subhanahu wa ta'ala asinga nnyo okutunuulira enkomerero yo. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti inna al-abda mazima omuddu la ya'malu bi'amali ahli al-janna, omuddu asobola okukola emirimu egy'abantu b'omujjana hatta idha lam yabqa baynahu wa bayna al-jannati illa dhiraa, n'abeera ng'afubye
naye mu kiseera ekisembayo nga tewasigadde wakati we n'okuyingira ejjana okuggyako ekigero eky'enzira nga nakyo kyekigero okuva wano okutuuka wano nga kyosigazzaayo kyokka ng'ovudde emabega yonna ng'ofuba naye bw'otuuse ng'ako ke kasigalayo. Yagamba sallallahu alaihi wasallam fayamalu biamali ahli nnar, n'okubikiriza mwana wattu n'ogayaalamu awo n'okola omulimu mu mirimu gy'abantu b'omu muliro n'okomekkereza ng'oyingidde omuliro gwa Allah. Na'udhu billahi min su'il khatima. Tusaba Allah tukingirize okufundikira obubi, ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe husnul khatima, atuwe okufundikira obulungi. Wa'lamu udhakirukum, nkyabajjukiza nga mbagamba nti emyezi gya Allah subhanahu wa ta'ala egy'emizizo gikyaliko, era omwezi ogwa Dhul Hajj bwe guggwa tuyingira mu mwezi ogwa Muharram. Emyezi egyo giri emyezi ena Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba ti minha arba'atun hurumun, emyezi egyo giba jankizo ku muntu yenna akola ibada asinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kale nno obulungi bukyaliwo mu myezi gino. Omubaka yagamba nti emyezi egyo ye thalathun mutataliyat, esatu gigoberagana, ogumu gwe gweyawudde, nayagamba nti Dhul Qa'da gwe gwe 11, Dhul Hajji gwe gwe 12 gwe tulimu, ne Muharram n'ogw'olubereberye. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, togayaala kiseera kino, togayaala beeranga okoleramu emirimu emituufu. Muharram nga gwe mwezi ogusooka, okusiba okusinga okubeera okulungi kwe kusiba okubeera mu mwezi ogwo ogwa Muharram, kwe kusiba okubeera mu mwezi ogwo ogwa Muharram. Era Sheikh Muhammad bin Nasiruddin al-Albani yagamba nti Muharram shahru siyamin, Muharram mwezi gwa kola kutya, mwezi gwa kusiiba, era mwezi gwa kola mirimu mirala mituufu. Faqtanimu al-fursa, nze naawe omwami n'omukyala abange twegase n'akaseera kano, tetumanyi oba emyezi gino giriddayo okubeera nga gijja gye tuli omwaka guli, oba tulisangibwa tukyali balamu. Fala tufarritu, temulagajjala na kwonoona na kubeera nti obudde buno oba ebiseera bino mwana wattu bibafa togge. Hadha wal ilmu inda Allah. Twakoma oluvannyuma nga tunnaba okutunuulira ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byawa abantu, ne tugamba nti ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala abyawulira n'abantu abalala ate n'abimma abalala, abyawulira nabyo abamu ate abalala n'abikola atya, n'abibamma. Ne tugamba nti ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala kibeere kimu oba 2 oba 5 oba 20, bw'olabanga Allah akwawulidde nakyo tekigwana, tekibeera kituufu, togezanga, tekakutandanga n'obeera ng'okozesa ekyengera mu byengera bya Allah mu kumujooga n'okumujeemera. Tokozesanga kyengera mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala kyakwawulidde nakyo kubeera nga omujeemera nakyo. Wa'lam wa tadhakkar daiman, manya era ojjukira olubeerera nti thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im. Buli alina ekyengera manya ti mazima ddala tewaliwo kubuusabuusa, mujja kubuuzibwa buli omu ku ngeri
gye yeeyisaamu ne gye yakozesaamu ekyengera kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yamwawulira nakyo. Sawaun kye kimu ekyengera twogere ku kyabulamu oba bulamu bwa mubiri oba kyengera kya bulungi obw'endabika oba kyengera kya bugagga oba kyengera kya zadde oba kyengera kya maka kyengera kya mukyalo oba kya mwami kyengera kyaki la tusalunna yawma idhin anin na'im. Tujja kubuuzibwa olunaku lwe tunasisinkana Allah subhanahu wa ta'ala buli omu ku byengera bye Allah subhanahu wa ta'ala bye yatwawulira nabyo. Fala tasta'milu ni'ama Allah, baganda bange ne bannyinaze, wa ana ma'akum, nga nange ndi wamu nammwe. La tasta'milu ni'ama Allah, tokozesa kyengera Allah kyakwawulidde nakyo ng'abantu bakikaabira bakisaba Allah kibawe, gwe Allah n'akikuwa. Tokikozesa fi ma'asiyatihi, tokikozesa mu kumujeemera, ojja kuba weezikiriza, ojja kuba weezikiriza. Alam tara ila alladhina baddalu ni'mata Allahi kufra wa ahallu qawmahum dara albawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. فنسأل الله العفو والعافية. أوتواكما أحبتي في الله. olwaleero mukkirize tutunuleko katono ku muntu ono, omuntu nze era omuntu gwe. Omuntu ono omwami oba omukyala, saatera twogere ku muntu mukulu. Abato tubaleke, kubanga abato rufi'a alqalam an thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala abantu bange bisatu tabakola atya, tabavunaana bye bakola. Saagala nnyo batumalire budde. Asabi hatta yablugh, omwana omuto mpaka lwana akola atya, mpaka lwana akula. Wannaim hatta yastayqidh, noyeebase mpaka lwana akola atya, lwana azuukuka. Walmajnun au alma'tuh, noyo eno mumuyitani atategeera bulungi, omulalu n'omulalu. Hatta yafi'a, mpaka lwana akola atya, mpaka lwana adda mu mbeera ze. Twogere ku muntu ate omukulu, kubanga omuntu ng'ate mukulu yavunaanwa byakola, era yavunaana Allah subhanahu wa ta'ala gwavunaana buli kyonna ekiba kimusobyeko. Tutunulire omuntu ono n'ebikolwa bye, era lwaki bwe bityo bwe bifaanagana. Ayuha al-ikhwa, baganda bange, omuntu Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda, n'amutondako ekibiri kino kye mulaba oba ekyo kye weerabako. Walillahi alhamdu wal minna. Nga bwe twogera ku muntu mukulu, okiraba bwe kimaze okwenkanankana, tunuulira kikyo. Kibiri kyo tokiraba, tolaba bwe kyenkanyenkanye. Walillahi alhamdu wal minna. Allah yakutonda n'akufaanaganya bw'otyo, ate buli omu mu mbeera Allah mwe yamutonda mwe yeeyagalira, era olaba gw'obasinga.
bw'oba weewulirako embeera nga teweeyagala bulungi, olabika oliko obukendeevu. naye omuntu gy'ava yenkana yeenyumiririza mu butonde Allah bwe yakola atya, bwe yamutondako. guno mulembe gwe muzibuzibu gw'osangako abasajja nga baagala kubeera abakazi era ne bakola ekisoboka kyonna okwefuula abakazi. era n'osanga ku mulembe guno abakyala nga bo beegomba kubeera baami era nabo nga bafuba ku ekyo. gwe mulembe gw'osanga ng'omuntu endabika ye ayagala gikyusa kufaanagana y'abalala. naye byonna umurun shaitaniya, bikola bya shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugamba shaitani bye yagamba ng'ewera mu maaso ga Allah n'egamba nti wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah, nja kukola obutaweera mbalagire mbagazise bakyuse obutonde bwo Allah. ati ng'oggyeko ab'engeri ezo, naye omuntu mu ngeri yonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yatutondamu, mwana wattu wandibadde weenyumiririza mu butonde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakutonderamu. omubiri guno Allah gwe yatuwa gulina wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda ebibiri bino, naye ate weesanga ng'ebibiri bino biina bingi bye bikola. buli omu alina bingi byakozesa omubiri gwe. Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda omwami wenna, sawaa'un abeere nze oba gwe atudde wano oba abo abatulabira gye batulabira oba abakyala. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'ebyo bye tukozesa emibiri gyaffe. wala shak, tewaliwo kubuusabuusa nti emibiri gyaffe gino gikola bingi min ta'atin wa ma'asiya, mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, mu bikolwa ebyokumugondera n'ebikolwa ebyokumujeemera. emibiri gino Allah gye yatuwa girina bingi bye gikola. mu bikolwa ebyokugondera eyatutonda Allah subhanahu wa ta'ala, saateera girina bingi bye gikola mu bikolwa ebyokujeemera eyatutonda Allah subhanahu wa ta'ala. la adri walasta tadri, simanyi ate naawe tomanyi. ebigere ebyo byakakutambuza obuwanvu bwenkanawa. ng'entambula gy'otambula ne gy'oyolekera gy'oba olaga n'ebigere ebyo gye bikututte, nga bikututte mu mbeera Allah gy'asiima era gy'ayagala era gy'akuwamu empeera. walastu adri, era siyinza kumanya naawe tomanyi. ebigere gayita amagulu gano gakakutambuza buwanvu ki, naye nga gakutwala fi ma'asiyatillah. ebigere byo byakakutambula buwanvu ki, kakyanga ofuuka omuntu omukulu nga bikutambuza naye nga gyoyolekedde nga bikututte mu kujeemera yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala. kam khutwa, oyina entammeka mu kutambula, ebigere byo birina entammeka
mu kutambula nga bitambula nga byolekera okujeemera ya kutonda Allah. أيها الأحبة كم بطشت wakakwata enkwata mmeka na kano akayungo koolaba ak'omukono nga tamuddu yadak ng'ogolola omukono gwo watabtish n'okwata naye nga by'okwata okukwata kw'okutte fi sakhatillah nga by'okutte binyiiza Allah na busungu bwa Allah. Era nkwata mmeka z'okutte n'emikono kino ekirungo ky'olaba eky'emikono naye nga kikutte bye kikutte ng'olukwata lwe kikutte nga fi ridha Allah nga kuli mukwata okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. كم أكلت وكم شربت وأدخلت بطنك أريد بمكا يحيى مبوانغاز الله باقوة وكم شربت بمكا يونيود هاجي السراج كم أكلت وكم شربت bimeka byonywedde era bimeka byolidde wakalya bungi ki min haramin biki byolidde bimeka byewakayingiza mu lubuto lwo min haramin ng'owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala takukkiriza tebyandiyingidde lubuto lwo naye okuva lwewakula Allah n'atandika okuvunaana kam dakhala batnaka min haramin ebeere emmere bibeere ebyokunywa gabeere amatunda wala athara lidhalik naye nga tebiina na buwufu ku ggwe kuba wallahi tulidde ettani n'ettani z'ebyokulya naye olw'okulwa tubirya bwe bifuluma biyingira nga halawatan nga biwoomerera ne bifuluma nga najisan ne bifuluma nga bukyafu omuntu talowooza tamanyi bungi byakayita mu lubuto lwe. naye ng'owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulindiridde okubituvunaana. wa kam adkhalta batnaka min halalin era olubuto lwo wakalujjuzaamu ebintu Allah byakkiriza biyingiremu ebyokulya n'ebyokunywa nga bya halal naye nga nabyeera Allah agenda kubutubuuzaako oba oli awo abaffe twabirya twabifuna naye twabyebaza Allah. inna Allaha yuhibbu al-abda Allah ayagala omuddu an yaakula aklatan okulya olulya lwalidde aw yashraba shurbatan oba nanywa olunywa fayahmaduhu alayhi namutendereza namwebaza. kam naakul wa kam nashrab min halalin wala nashkuru Allah wala nahmaduhu.
ta'alaw bina bogenda okwogera omubiri guno gukulema aina nahnu wan nadhara ya Yahya tuyidda wana amaaso gano netunula kam nadharna ila alharam kachanga Allah atandika kutuvunaana atutonze twenkanye ntunula mmeka ezimunyiiza zatayagala tutunule ze tutunuddeko mu bulamu bwaffe buli omu ne egiyo wa amma samu fahadith wala haraj notunulira amatu gaffe kam sami'na mimma la yurdi Allah amatugo gagenze kiwanvu ki mu kuwuliriza nga byowuliriza nga Allah subhanahu wa ta'ala bisiima omwami oba omukyala omuvubuka oba omuntu omukulu oba omuntu omukadde kam sami'ta bimeka bye waakawulira ng'empulira z'owulidde ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala zikusiimako era amatugo gaakawulira bimeka fi sakati llah nga byegawulira binyiiza Allah walasta tubaali wallahi ate otusanga nga tuprefiiriddeyo linuktil tufundikire ebiyungo bino wa furujana n'obwereere bwaffe يا عمر يا عبد الله ويا أمة الله زوبونغو ناما سوكو بو كم تغشيت من حلال بفرجك obwereere bwo obukozesezza mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gy'akozezza ayagala kyenkana ki وكم تغشينا بفروجنا من حرام buwanvu ki bungi ki bunene ki bwe waakakozesa obwereere bwo mu haramu mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gy'atayagala ya laitana nga zitusanze ze naawe فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فبتفulumya kigambo mukamwa kaffe okujjako nga kiriko abakirindiridde abatuuliridde okukiwandiika
ebigambo babimeke byakaita ku nnimi zaffe mimma la yurdi llah mwebyo ebitasiimibwa Allah oba tulinayo byenkana ki fe aboogera okuva lwe tuzuukuse mpaka lwe tuneebaka ku ssaawa 6 naye nga buli sekendi twogera aina najah aina najata ya ikhwa okuwona kwange n'okuwona okuko kuliriddawa wama sababu dhalika kullu bino byonna bifaanagana bwe biti lwaki tukkiriziganye nze nammwe ti bino byonna bifaanagana bwe bityo lwa kiyungo kimu mu biyungo ebiri ku kibiri kino nasalu llaha subhanahu wa ta'ala al-afwa wal-afiya ala wahiya n'ekiyungo kye twogerako kyekiyungo ekiyitibwa alqalb ekiyungo ky'omutima yensonga lwaki ekibiri kyo kifaanagana nga bwe kifaanagana qulubuna emitima gyaffe ayuha al-ikhwa omwalimu ono bweyita Muhammad Salih al-Munajjid yawandika ekitabo kino bakiyita a'malu al-qulub bakiyita a'malu al-qulub kya Muhammad Salih al-Munajjid yawandika ku mirimu gy'emitima naye fi muqaddimati al-kitab yagamba nti falqalbu omutima guno gwolaba gwe tulina buli omu alina ogugwe mu kifuba kye huwa sayyidu al-a'dha huwa sayyidu al-a'dha ye mukama w'ebiyungo byaffe wa amiruha era omutima gwo ye amiru w'omubiri gwo idha salaha Allah gwasaasidde ne gubeera omuyonjo ne gubeera omulongoofu salahati sa'iru al-a'dha n'ebiyungo by'ebirala biba birongoofu era bikola obulongoofu wa idha fasadat ekiyungo ekyo Allah kyeyakusika mu mubiri munda bwe kyonooneka fasadat sa'iru al-a'dha yerevo y'okwonooneka kw'ebiyungo byonna ebisigadde wa a'malu al-qulub omutima gw'ebikolwa bye gukola min al-ikhlasi nga ibaada ey'okubeera nga byokola obinoonyaamu Allah subhanahu wa ta'ala yekka okusiima nabyo n'okuwa empeera mu byo wal khawf n'okubeera n'okutya ku Allah subhanahu wa ta'ala wal raja n'okubeera n'essuubi ku Allah wat tawakkul n'okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala wal inaba n'okubeera ng'okola olulunkana okusinkana ey'okutonda Allah ng'akusiimye wa ghayri dhalik n'emirimu egitali egyo egikolebwa emitima hiya al-ghayatu min a'mali al-jawarih wa man ta'ammala ash-shari'ata fi masadiriha wa mawaridiha alima
omuntu yenna bwe weetegereza amateeka g'obusiraamu omanya irtibaata a'maali aljawaarih, omanya akakwata akali wakati w'emirimu egikolebwa ebiyungo bi a'maali alqulub n'emirimu egikolebwa emitima. Wa annaha, era omanya ti la tanfa'u biduniha, okujjako nga tumaze okwegendereza emirimu egikolebwa emitima gyaffe. Wa anna a'maala alqulub, era ne tumanya nti emirimu egikolebwa emitima gyaffe afradu ala alabdi min a'maali aljawaarih, gyegisinga okubeera egikakata ku muntu okusinga emirimu egikolebwa ebiyungo byaffe, kubanga emirimu gy'ebiyungo gigoberera bugoberezi emirimu gy'omutima. وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب؟ أرفه tekiri nti omuntu omukkiriza tayawulibwa ku munnanfuusi okujjako n'ebyo ebiri mu mutima. وهل يمكن لأحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ tekiri nga n'omuntu okumukakasaako nti musiraamu tukimukakasaako oluvannyuma lwakukakatya ku ekyo ekiri mu mutima gwe, nga tetunnatunuulira biri kungulu kwa mutima gwe, biri kungulu kwa mibiri gye ku mubiri gwe. Manya muganda wange ti ubudiyatul qalb, omutima gwo a'zam min ubudiyatil jawarih. Okusinza Allah mu mutima gwo kyekisinga okubeera ekinene okusinga okusinza Allah n'ebiyungo bye ebirala. Wa akthar, n'ensinza z'omutima mwana wattu zezisinga okubeera ennyingi. Wa adwam, era zezisinga okuwangaala. Fahiya wajibatun fi kulli waqt, ate nga gikkakatako ensinza ez'omutima ogwo oguvaako enfaanana eyo gy'ofaanana n'ebikolwa bye eby'omubiri gwo. Mwana wattu ebikolebwa omutima gwo bya bwatteeka mu buli kiseera. ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان. أخي الكريم، أعمال القلب ومتمقو هي التي تحفظ على العبد دينه. ومتمقو كومي الدين وتسلحه ضد الشياطين، era bwe gwina okwenganga sitaani, omutima gwo bwe gwina okwenganga shayatin. Wala yazku alqalb, omutima teguyinza kubuyonjo wala. Wayaquhuru wayastaqimu, ne gutereera illa bihadhihi al'amali alsharifa, okujjako nga gulina emirimu egy'ebbeeyi allati tuqarribu al'abda min rabbihi, eginaasobola okukusembeza ku Allah wo eyakutonda. Kisobola okubeera nga watutawwi'u lahu jawarihahu, gusobole okugondeza ebiyungo byo. Nanzur ila al'abd, tutunuulira omuddu nga tutumutunuulira ebweru ne tumutunuulira ne munda. Twebuuza lwaki tufaanagana bwe tutifu olwaleero, nga waliwo abaddu kabulana abaatukulemberanga tebaafaanana nga ffe, nga baalina obuwumbu obufaanagana n'obwaffe. Bino byonna nga tubitunuulira nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuteeta olunaku ng'ekibire kino kyekigenda okusooka otuwaako obukakafu obutukakasaako Allah atubonereza embonereza yonna gy'ayagala. Yawma tashhadu alayhim
sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bikula Qur'an tuwe Qur'an bino byonna byolaba tukola omulembe guno tubikolera mu bugonvu bwotalabanga omuntu afaanagana mu nfaanagana gyafaanaganyemu nga yenna avunze olaba Umaru nga yenna avunze nga bwe kaba kamwa kokka kamumalira okubeera ng'atuuka mu bibonerezo bya Allah bwe lubeera lubuto lwokka byajjuza mu lubuto ebiyita mu lubuto lwe byayingizaamu buli lunaku nga biwumala okubeera nga yahalak ng'azikirira ebigere gye bitutambuze gye bitutwala wallahi bitumalira bumaliza okubeera nga halakna nga tuzikiridde byetutunuulira kulla yawmu byetutunuulira buli lunaku bitumalira bumaliza okubeera nga halakna bitumalira bumaliza okubeera nga tuzikiridde walasna nubaali naye otusanga nga tetufuddeeyo ate otusanga nga tuli basanyufu otusanga nga tuli basanyufu naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti yawma tashhadu alayhim alsinatuhum waliyo olunaku ennimi zino ze tukozesa okwogera lwe zigenda otuwaako obukakafu mu maaso ga Allah. Nazartu ila nafsi, netunuulira ne neebuuza nti olulimi luno nga Allah lwatuzza Umar lusobola okuwona nga njogera buli kanaku okuva ku makya mpaka kiro. Kaifa anja, nebuuza nti olulimi lwange obutatereera ettaabu evaawa? Wallahi tekyali yakyekinga lulimi lwe illa kalila, okujjako abatono. Wa aidihim, Allah agambye nti n'emikono gyabwe lwe kigenda okubeera nga gye bakozesa, naye emikono gye gigenda okuboogerako. Biki ebyo bye tuli seefu ebikwatibwa emikono gyaffe nga tukutte guno na guno, byogamba nti ne bwe gyogera mu maaso ga Allah sirina taabu, oba gyogera gyogere wajje giyise gino. Wa arjuluhum, Allah yagamba nti amagulu ago mugatambuza gye gabatuusizza wala. Naye olunaku lugagenda okwogera buli wonna we twatuuka. Mani yanja ani agenda okuwona? Subhanallah. Nga byogera ku ki? Allah yagamba nti bima kaanu ya'maluun, nga byogera byonna bye baali nga bakola. Kani ali safe? Ayogedde ebiyungo bisatu, ayogedde ennimi zaffe, n'ayogera emikono gyaffe, n'ayogera amagulu gaffe. Naye nga lwe bigenda okwogera ebyo, Allah yagamba nti yawmaidhin yuwaffihim Allahu diinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allaha huwa alhaqu almubin.
buli omu Allah lwagenda okumusasula ekimugwanidde ku olwo. Olwaleero tutambula, olwaleero tukwata, olwaleero twogera, tebiina taabu. Naye ku lunaku lwe bigenda okubeera nga bitwogerako, Allah lwagenda okutusasula buli omu byotambuliramu olwaleero, byoyogera olwaleero. Waliyo aya endala ndowooza eri mu sajida, gikebere, erimu wa juluduhum fussilat. Era ku lunaku olwo Allah yagamba nti wayalamuuna anna Allaha huwa alhaqu almubin. Tukyabiita ebyokuliisa ebijanjaala empiso, naye ku lunaku olwo ng'omukono gukulombojja, lwogera okumanya nti Allah si wa mukyezo, yali wa mazima. Naye wallahi teriyo awulira bweraliikirivu na biyungo bino nga tutambula nabyo, nga tukola byonna bye tukola. Taliiwo. Eyo ya Suratu Nur. Omukyalo oba omwami ampuliriza, oli seefu. Omuvubuka gw'olabanga abalala be bakoonoona, bw'olina bwebityo bwe bifaanagana, oli seefu. Abantu abakulu, ye ate omukadde oba ali ku ki? Abakyala masaakiini muli ku ki? Abawala ey'Omufussirati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti hatta idha ma ja'uha, buli omu n'omubiri gwe agukozesa byonna by'ayagala. Naye abantu Allah lw'anaabaleeta ku muliro gwe yagamba nti shahida alayhim sam'uhum. Kyova olaba nti nayogedde ku matu. Shahida alayhim sam'uhum, amatu gaabwe gagenda kulombojja, googere gaw'obukakafu nga googera ku oyo yennyini kwe gali. Amatu ga Umaru googera ku Umaru. Hasbi Allah ni'mal wakiil. Shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum. Zino aya obwedda mwezi gy'ebiyungo, nayogedde ku magulu, nenjogera ku mikono, nayogedde ku maaso, nayogedde ku lulimi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti shahida alayhim sam'uhum. Omuvubuka, omwami oba omukyala, omuntu omukulu n'omukadde, wuliriza n'amatuugo byonna by'oyagadde. Biwulirize ebbanga ly'oyagadde, biwulirize ebbanga Allah lyakuleseewo. Naye manya tikyowuliriza mu bituufu, amatuugo gagenda kugamba Allah lwatu nti yatuwuliza kino. Manya wa anta tasma, ng'owulira byonna by'owulira mu bitali bituufu, mu binyiiza Allah, kakasa nti ekiyungo kyennyini ky'okozesa okukiwulira kye kigenda okugamba Allah nti Allah, Umaru yampuliza kino. Fal amru ilaik, ensonga yiyo gw'omanyi. Allah yagamba nti wa absaruhum, n'amaaso gaabwe, onzur ila ma turid, buli omu amaaso ge agatunuze ku kyaba ayagadde. Naye manya ti amaaso ge gagenda okugamba Allah nti Allah, nze
nannyiniinze twalaba kino olunaku bwe luti, ekiseera bwe kiti, ebbanga bwe liti. Laba kyonna ky'oyagala. Oba aina almafar ya Yahya, aina almafar, omuntu addukirewa. Kubanga Allah kyeyazzaakaawo yagamba nti wajuluduhum, omanyi kye bayita jild? Wajuluduhum, nesikiini zaffe. Omuntu alina amagumba alina nesikiini. Fakasawna al-idhama lahma, Allah bwe yamala okutonda amagumba n'agamba zaako ennyama, ennyama eyo yayitibwa sikiini. Allah yagamba nti wajuluduhum, sikiini ya Umar yakujja mu maaso ga Allah ng'ejulira ng'eyogera buli kyonna kye baakola ne Umaru we. Allah yagamba ti bima kanu ya'malun, bima kanu ya'malun, nga bitulombojjako. Sikiini ya Umar weerombojjaku Umar mu maaso ga Allah buli kyonna kye yali akola. Wulira omuntu omukulu gwe gwe ŋŋamba, waqaalu lijuludihim, abantu bagenda kugamba emibiri gyabwe nga gimaze okulombojja, nga gibayiye, nga gibayiye, wallahi nga tegireseeyo kinene wadde ekitono. Waqaalu lijuludihim lima shahidtum alayna, mutegeera mutya? Oli kunze ate weewaako obukakafu ebigenda okuddirira bitutwalira wamu, otegeera otya? Mutuwaako mutya obujulizi? Mulaba tuwona. Allah teyatukweka, yagamba nti qaalu, ebiyunga ebyo byonna bigenda kugamba nti antaqana Allah. Omar wavunaana n'akamwa ke ng'avunaana amatu ge n'amaaso ge, amaaso n'amatu n'ebiyungo ebirala bigamba Umaru bimwatulira ne bumugamba nti antaqana Allah. Twandikoze eki ng'atwatuzza Allah? Allah atwatuzza, bibadde bya buwaze. Antaqana Allah, atwatuzza Allah. Nga bw'olaba barakallahu fik, nga bw'olaba bw'olina akamwa nga antaqaha Allah, nga Allah akoogeze ate ng'akakasiru yakasiba nga tekavaamu kigambo. Kadhalika nahnu, naffe bwe tugenda okuba yawma alqiyama, ebiyungo bye tutamanyi tibivaamu eddoboozi n'ekigambo, bye tutamanyi tibiyina gye tugenda otuwaabira, nga bitulombozeeko buli kyonna kye twali tukoze. Tubivunaane ti bulijjo mwogera, bitwanukule nti atwatuzza Allah alladhi antaqa kulla shay, buli kyonna ekyatula ekyogera yakyogeza. Wahuwa khalaqakum, weerabidde nti ye yatutonda. Ebiyungo bikakasa ku Umar, bikakasa ku Yahya,
mbikakasa ku fulani wa fulana timuganda wange ne Allah eyatutonda yatwatuzza wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un baganda bange banyinazi eryoye yatutonda natuwa ebiyungo byetukozesa buli kyonna kyetusanze ate ilayhi turja'un mukole buli omutambula ng'omanyi nti bwebito bwe bifaanagana naye nga tewaliwo kubuusabuusa buli omu akomekereza agobye mu maaso ga Allah wa ilayhi turja'un tudda wa Allah وما كنتم تستترون temwalowoozanga bwe mwekwekanga ne mukola ebitali bituufu wama kuntum tastatirun bwe mwalinga mukola bye mukola mu ngeri ey'emankwetu bwe walinga otambula ng'ogenda gy'olaga etasanyusa Allah bwe walinganga okwata by'okutte ebinyiiza Allah mu ngalo zo bwe walyanga ng'oteeka mu lubuto lwo tewalowoozangako wama kuntum tastatirun an yashhada alaykum sam'ukum tekyabanga mu bwongo bwammwe nga mwekwese nga mukola mu kyama bye mukola nti amatu ge mwekwese nago gagenda kubawaako obukakafu buli omwana baali seefu n'amatu ge olina embega naye mwekwese agisiraji obeera n'embega naye nga weekwese ng'era omanyi oli seefu wazimbe gakyawo gwe twogerako ne weebuuza oba ani atagalina wala abuswarukum bwe mwekwekanga ne bambega bammwe ge bayita amaaso temwagalabangamu buzibu wala juludukum kagibeere emibiri gyammwe walakin dhanantum anna Allah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin walakin dhanantum ekizibu kye mulina mwalowooza nti anna Allah timazima Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun mwalowooza nti Allah bingi byatamanyi mu bye mukola ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون والله وتبتروز وما ينوكم كما كمو وما كما كمو وبوزولا بوبا ولي واكورابا nayenga kuwa makaku makisa okutunulira oba wali wakulaba yennyini yewe obulabe goggalira akwata kasitapuli aggalewo waleme kubeera wakulaba yennyini aggalawo kasitapuli ew'obulabe naye gwe olaba yourself naye yakutambuza n'akuleeta nga naye magulu mukulu magulu walakin dhanantum bino ebya Allah bizibu tuli mulembe gwa CCTV kamera abantu balowooza nti bali wala nnyo eya Allah yeeno
supermarket erimu ka kamera omuntu bwakatunulira bwati nga yeekomako. Ennaku zino batera okuleeta ku social media wammwe ababbi naye balabanga kakamera kabalaba kaako n'akaawano kaako bw'aba wano baketta. Obalaba beesaanya nekyabadde akutenga akola atya ng'akizaawo. Ma ra'ayuna bi rabbil alamin, eno yo twagikola tutya? Ezammwe nno munoonya bwe baazitadde naye zino si za kunoonya, zeezo zennyini. Oba sisiti kamera ya Raqibun Atid bamano bamalayika be tutalabangako bo batuulawa? أيها الناس وأيها الإخوة baganda bange ne bannyinaze abange mu abantu ettaabu eno yonna gy'olaba emitima gyaffe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ala inna fil jasadi mudgha, ala inna fil jasadi mudgha. Abange mumanye nti emibiri gyammwe girimu ekinyamanyama. Emitima gyammwe girimu, emibiri gyammwe girimu ekinyama. Abasooka tubuukewo kubanga abaawo bali seefu. Idha salahat salaha aljasadu kullu, beesimye emibiri gyabwe nga gyalongooka. Kyava kubeera ng'ekinyama kyabwe kyalongooka. Tageti yange yonna esinga waddako yaga nti wa idha fasadat, ekinyama ke kyafa ne kyonooneka. Omuntu yenna alina omubiri ng'ekinyama ekigulimu kyayonooneka. Fasada aljasadu kullu, yensonga lwaki n'omubiri gwo gwonna gwafa. Yensonga lwaki amaaso gakola bifu, amatu gawulira bifu, emikono gikola bifu, olubuto oluteekamu bifu, amagulu gatambula bitali bituufu. Aga nti ala wahiya alqalb, gwe mutima. Gwabaki omutima baganda bange, emitima gyaffe ne bwolaba tufaanagana bwe giti, ne bwolaba tufaanagana bwe tuti twolekedde okuzikirira, twolekedde emitawaana eminene. Emitima gyaffe gyabulamu ibaada, okusinza okuyitibwa okwa alkhawfu, okwokutya Allah. Sigamba taqwa, tobulaba nti abo bambuuziza ti seeka tugambe tutya. Sigamba taqwa, taqwa kirala, njogera ku khawfu. Tuyina emitima egitalina kye gitya. Omubiri gwe kyova olaba nga gukola buli kyonna, amagulu gakutwala gye gasanze gy'oyagadde, emikono gikwata gye kyagadde min alharamu, amaaso galaba haramu buli kanaku, akamwa kafulumya haramu buli kaseera, amatu gawuliza buli yonna by'osanze, olw'ensonga nti qalbuka khali min alkhawf. Olw'ensonga omutima gwo teguliimu kutya. Baganda bange, alkhawf, okutya,
okutya omuntu yenna akola obulongoofu agezaako okwerwanako omutima gwe gukyalimu ekiyitibwa okutya. naye baffe bamitima gyakaluba, baffe bamitima gyakola kitya? bamitima gyakaluba. ثم قست قلوبهم ولا قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. التعب يونه kukaluba kwa mitima. emitima gyakaluba, emitima negivaamu okutya kwonna. bal la yakhafuna al-akhira, abantu tebatyakomerera. la yakhafuna Allah, abantu tebatya Allah. la yakhafuna dhunubahum, abantu tebatya byonoono byabwe. la yakhafuna adhabu Allah, abantu tebatya biwonerezo bya Allah. la yakhafuna egambe etya? qulubukum, mitima gyabwe gyakaluba, mitima gyaffe mikalubo. Allah yatuuka otugamba nti fahiya kalhijara, obukalubo obwefaananyirizaako obw'amayinja. n'agamba nti bal emitima mikalubo okusinga n'amayinja. la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Allah yagamba nti fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa. naye bw'ojjayo omutima n'oguteekaawo okufaanaganya Allah kyeyagufaanaganya, olaba bisemberegana. This is a piece of flesh, kino kinyamanyama, ate kino it is a stone. bw'obiteekaawo olaba nga birina similarity. ne Allah ayagala kulaga obukakanyavu bw'omuntu ng'afaanana. n'atuuka okugamba nti mwana wattu basinga gikakanyala n'okusinga n'amayinja. n'agamba nti mu mayinja waliyo olwazi lw'osanga ng'amazzi gafubutuka mu lwazi. osanga yejjinja nga lirebentuka lwakutyani. naye wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah yakomekereza agamba nti guma omutima, guma. naye tolowoozanga nti Allah mulagajjavu tafaayo ku ebyo byokola. akumanyi, kola. emitima kagigume. wallahi emitima gyaffe gigumidde ku buli kikyamu. omuntu ne bwe bamugamba baddamu. si aya za Qur'ani, si bigambo bya Allah bye biyinza okukyusa ku mutima gwe. omuntu kumugamba nti qala Allahu ta'ala, ekyo tekikyalina makulu inda ba'di nnas ala ma'asihim. tekikyalina makulu kumugamba nti Allah yagamba. kale tetuganye yagamba, naye tunakola ki? yagamba naye tunakola ki? omuntu ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam la tuharrikuhu, ebigambo by'omubaka la tuharrikuhu, omuntu tebimukyusa. era olwaliraga nti aya oba hadisi. obatemanyi ogamba aya hadisi, okay khalas ekyakiyiye.
ahla dhikr timwalimu yamugambye ti alimu min al ulama yagambye nti munange kigambo ekyo kikusuula awazibu ويسمع العبد لا لكن لا يقدرون كلام الله ولا يقدرون الله ولا يقدرون رسول الله ولا يقدرون العلماء من يقدرون bwebamala okujeemera bano n'obutawulira bano n'emitima gyabwe ogguma ku bano bagoberera ani? Bagoberera bayimbi. Omuyimbi yagambye mu kifo kya Allah noteekawo kigambo kya muyimbi. Omuntu bw'amala okugoba ebigambo by'omubaka n'omusanga nga ataddewo ekigambo kya mukwano gwe. Munange omubaka nga agati mukwano gwange namugamba ntya? Tebwebuuza mukwano gwe n'eddaala lyaliko yaani? Nenga mu rutaahul baal abantu batebenkevu. Omuntu omusanga nga tayagala kumanya kigambo kyamumanyi mu bamanyi b'obusiraamu, wabula nga atebenkera n'ekigambo ky'omwonoonefu mu boonoonefu b'omulembe. Kaswatul qulub. Ne boonoona ne twonoona ne tusukka. Allah agambye toyisa mabeere gweru. Mukwano kati otya oyambala otyo leka naawe. Allah agambye toyisa mabeere bweru. Mukwano gwakugamba ati leka naawe. Era n'olekawo ekya Allah era n'ogoberera mukwano gwo. Ogwo gwe mutima omuntu gwalina. wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah si mulagajjavu, si mubuyabuya, temulowooza nti tamanyi bye tukola. Aqulu lakum, tufaanagana nga bwe tufaanagana lwa taabu eri mu mutima, mu kinyama kye tulina mu mutima ekyakakanyala, naye kyavaamu ekigambo kye bayita alkhawfu, kyavaamu ekigambo kye bayita okutya. Naye kutyani? Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba atuleseewo tujja kutunuulira alkhawfu, tujja kutunuulira okutya. Oba olyawo okutya bwe kulidda mu mitima gyaffe, oba olyawo tulikyukako ku bikolwa. Emitima gyaffe bwe girinaddamu ekigambo ekiyitibwa okutya, ne tumanya naani gwe tulina okutya, wallahi ebiyungo bino bijja kukyuka ku nkola. Lwanyisa omutima gwo guddemu okutya, eidha kutya Allah, eidha kutya bigambo bya Allah, eidha kutya lunaku lwa nkomerero, oba okutya ebibonerezo bya Allah, oba okutya ekyonoono ng'okikoze, n'ebirala. Lwanyisa omutima gwo guddemu okutya okw'engeri ez'enjawulo, lwojja okuwona ebiyungo bino. Wa illa nze naawe omwami n'omukyala tuli mu kuzikirira era tetujja kuwona bibonerezo bya Allah illa man rahima Allah, okujjako oyo gw'anaaba asaasidde Allah. Walil hadithi tatimma, hadithi eno tujja kugyogerako biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, naye
lamma ta'ammaltu netunulako nammwe ne mbatunulako raaitu anna qulubana nalabye ng'emitima gyaffe gye giriko ettaabu gye gisibuka bino byonna byolaba mu bantu bisibuka mu mitima gyaffe okugjako nga tuzzeeyo mu mitima gyaffe ne tugituuzaamu ebiteekeddwa okutuulamu embeera lwejja okutukyukirako naye wa illa وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mubayambeko ku kamera babuzaayo sente nali mmanyi baganda baffe abali e Sweden nga nabakwasa omulimu guno nti bali buggusa naye banyegako awo ebiseera bitono ne bakivaako tubasaba nti bintu bifaanaganako bwe biti ebyaddaawa tubiteekeko amaanyi mubakwatireko nga muyita ku simu ezo aba SK Muslim Daawa bagule kamera bagifune kamera zino ze zikola omulimu ogwe mulaba kubanga essimu ezo zirina ebizibu biki bingi naye bw'oli bw'ateekawo kamera nga bwe mulaba baganda baffe bana bafulaya ekuuma ebintu bingi naye kati essimu oba otaddewo oli n'akuba ne bivaako oluusi nga n'ebyotaddewo essimu si y'amaanyi ntegerekisi kale tubayambeko biidhinillah tubafunire kamera aba SK tusabe okulaba nga daawa yaffe etambula buki etambula bulungi